Government ya maji. Kakati bas. Government ya maji. Ekyo kye kyandisize enkoko. Government ya maji. Salidde enkoko ntibigenda kuterera. Government ya maji. Kyandisize enkoko. Ayikulemerwa general. Nti maski yonna gyabadde yeetimbye nti ye agoberera amateeka yabaddizawo ebitongole ebiramuzi yakola ki kaveiru kimaski ekyo kyabadde yeetadde ku face akatimba bakajjeewo twakajjewo bwe kwa kyekiddako babwa kati ekigenda okuddako wa zigenda kudda kunywa era wano wetulaga wagenda kuba wabi nnyo ne wetubadde nkubuulira kubanga kakati ono wa maje exactly general agenda Museveni muyige bwo agenda kujjayo combat kati abadde rudako yambala bisaati musajja omukulu tikiba bisaati nayenga kiba kinene era ddala naye kiri oversize kale siwa fiti ajjayo esaati ye abadde anti obalaba wuuyo acamuse n'ava ku script n'ayitika ate n'amirirawo omukono gw'ebyobufuzi n'ogw'ebyensimbi agutidde mu kibaluwa kye bakuntumye okuva eggulu omulundi guno nga bwe gwali ku sharing hall ensambya kubanga amanyi gye gwamukomya ogwa sharing hall ensambya kakati essaawa eno alaga nti kive nnyo omusajja omukulu nga Lukwago okugamba omusajja omukulu nga Museveni nti ayambadde ebisaati naye ng'ate oyo ye Lukwago omutuufu ku lwa Uganda akusongamu olugalo Lukwago omutuufu ku lwa Uganda akutema oluyi kuba nkijjukira bulungi yali akubye Singi Katongole oluyi nga yeroya wa Kasibante Moses koti we yalagira nti Kasibante Moses alayire Singi Katongole n'ayagala okuleeta amawoota Lukwago yennyini yali amubattudde oluyi essaawa eno yandaga nti omuntu gwawere nembye naye emisango egy'enjawulo omulimu n'okutta abaana b'abantu omulimu okusiba abaana b'abantu nga n'omu ku bakkiraayanti be abaasibibwa ku mulembe gwa Museveni oba ku biragiro bya Museveni yakaziikibwa gye buvuddeko alaba ng'okumugamba nti oyambadde ekisaati kive nnyo Lukwago oli gwe mmanyi eyali radika ennyo ku nsonga za Uganda era nga tayagala kumanya Lukwago buno buyinza bwe twagala okuwamba kiyinza n'okwetaagisa okutta Museveni okubutwala ngambye ki buno obuyinza bwe twagala okutwala kiyinza n'okwetaagisa okutta Museveni okubutwala bondaga nti ekigambo ekisaati kigezze nnyo toyinza kigamba musajja mukulu bw'ati azannyidde mu bulamu bw'Abannayuganda era ng'obadde oguluba naye lwa nfuga etali mu mateeka na kuzannyira mu bulamu bw'Abannayuganda obeera ontiisizza gwe gwe mmanyi yalwana nako ku lwa Uganda naye siikunenye munnanga omukono gw'ebyobufuzi ogwo oguva eggulu mukambwe gye gwakukomya ku lwa sharing hall ensambya ffenna twategeerayo naye nga njagala kukugamba ekintu kimu omuloodi Meya Lukwago Museveni si yakuumidde mu kifo ekyo ekifo ekyo kikuumiddwamu bannakampala abaakulonda n'ekyannaku nnyo tokyesiga bannakampala abaakulonda wabula weesiga obuyambi okuva eggulu ng'era owulira bw'oyogera ku wa famire oyo obeera oyitidde mu bufunze olinga ng'atulaga nti eno script kubanga gwawera ennembye na yonna gy'owera ennembedde ekigambo ekitono bwe kityo kitwala otya nti kinene nnyo mu revolution nga mulimu n'okuteekamu empitambi mu buveera mugikuba abalabe singa kibeera nga kyetaagisizza era nga n'omuganda agamba nti gambo bbi wamwenge alisanga ku mwoyo kitegeeza ekyo bw'oba kyofulumye kyoli lwakuba okyegaana naye ekyo bw'oba kyofulumye kyoli then lwaki obeera okyegaana ng'ate kikufulumye tugambe nti oli musiru tugambe nti tofumiitiriza omuloodi tugambe nti tosengejja era tuddemu tutya okwesiga ebigambo byo ng'otulaze nti n'ebiseera ebisinga otera okuyitikayitika n'ekyo kiki ekindeese ekikulu ekindeese omuloodi Erias Lukwago otulaze nti osanyuse n'osala n'enkoko yo kyokka eri kateni gy'otubikkulidde otugambye mugenda kufa katubuuza enkoko efiiridde ki olwaffe abagenda okufa ffe b'ojaguliza era ojaguliza ki ku lw'okubanga ffe abagenda okufa era ekigendererwa kyabadde ki okubanga otuggulira mulyango gwa kugenda kufa
kuba otulaze ensala eno yegenda okuggulirawo ddala wali ekifaananyi ekyamajje okuteekinga over eggwanga. Poliisi tutera okuzuuzumbako nno nayo, naye Museveni waleetera amagye omanya nti kakoze eki kalabaayi, naye ate gwe wali mu maaso otulengeza red top mu bufunze wakutte ejjinja n'olikuba mu njuki z'otagenda kusobola kututaasaako zijje zitubojje. Ekigendera ky'okukwata ejjinja lino okulikuba mu njuki kibeera kyabadde ki? Yennyini ayogera nti wali we tugenda wagenda kubeera wazibu nnyo n'okusinga gye tubadde, ate abyogera musanyufu. So nga ate nze nali ndowooza ky'oyogera kirina ebiseera ebisinga okufaanana ne feesi yo. Toyinza kujja kugaba abayinga bitalo bannayinga bitalo bakubagiza banyiikaavu, tebakubagiza nga baseka. Kakati ate gwe otulaga we tulaga wakambwe naye owoogerako obalaata. Tukitwale nti bino byonna bye mulimu si byabwewussa na kubalaata. Enewe luulu ovulo mwebali nnyo mwebali eddala, ate munaagamba sisiima naye nga bannayuganda mwenna ekibayamba okwenunula okuva mu buwambe buno Soyo Gasiya. Ne bwenaavaawo ajja kufuna engeri endala era gy'abawamba. Museveni alinga kizibu kikyusa nnuma. Yennyini yaleeta emyoga tekikyakola operation wealth creation tekikyakola. Bonna bagaggawale paka bwe tutuuse eno simanyi operation wealth creation. Ajja akyusa bukyusa nziba ya ssente naye nga strategy mwagibbira yemu. Bwe kiba nga ye ekimukolera kyakutuyiwa musaayi, temulowooza nti mu kkooti mukka mwasobola okutuyiira omusaayi mu buli kkoona asobola okutuyiramu omusaayi kubanga alirinako amaanyi, alirinako obwannannyini. Jjukira alowooza nti ya owninga Uganda. Kakati bannayuganda protestive vote ye solution. Protestive vote ye solution bannayuganda. Bano bali mu bawugulaza. Muzeemu obwesige, musige eddamuzi. Essige eddamuzi lyennyini eryabba obuwanguzi bwammwe oba olyatandika okufutyanka obuwanguzi bwammwe mu kulonda kwa bonna okwa 2021. Kakati bw'olaga nti kkooti leero ekoledde bantu bulijjo ekolera ani? Nga bulijjo gwe temumutulaga gwekolera. NBS nagirabye omutwe gwayo. Leero high court ekoledde abantu nga lwe yakolera Museveni ate lwo temwalutugamba. Kitegeeza muli mu kutuzisaamu ssuubi mu banno. Leero high court ekoledde abantu bulijjo ekolera ani? Era lwaki bulijjo temumutugamba? Ani musoma amawulire okusinziira ku nsalawo y'omulamuzi Kisaase, ku nsalawo y'omulamuzi gundi, okusalawo ku nsalawo y'omulamuzi gundi. Ate leero mutugamba nti ekoledde abantu bulijjo ekolera mbizi kyeyo bulijjo gye mutatugamba kkooti ya Uganda gyekolera. Kati kitegeeza kino ekintu ekiweebwa eyapula ey'amaanyi kiti ne kituuka ne ku mitwe gy'amawulire bulijjo egitya okuteekayo emitwe egikakabaza bali oba egikkakkanya bali. Nga leero be bakoze nti leero kkooti ekoledde abantu oba leero high court ekoledde abantu. Lwe yakolera Museveni temwatugamba era mwatuga high court esazeewo ekyenkomeredde. So si Museveni asazeewo ekyenkomeredde. Mwegenderezenga nnyo obuntu obubadaivatinga nga muli mu kuyigga ekinene. Tewaliiyo ayigga njobe oba ayigga mpeewo oba engabi oba engeri n'alobera ku musu. Guno musu tuyigga kinene. Bwe mugulya guyinza okuba kusaawa akaseera ak'obulyo naye munaagenda okutambula okuddayo gye mwavudde nga muyigga enjobe eno ng'emmere ebaweddemu era nga gubaweddemu era ng'enjala ezzeemu ebalumye. Ate munaalaba okuddamu okuyigga obupya ye enjobe bw'enaaba erabise ku mulundi guno gye munaayigga. Protestive vote ye answer. Ngambye nti protestive vote ye answer. Abagamba nti twali mu kalulu ka 2021 n'ebiki tetugenda mu kalulu era tetugenda kusuula kalulu. Akalulu ke tugenda okusuula
bakayita protest vote. Era munnayuganda wenna omwo mwe muli essuubi lyo, kubanga era bano balinga abatuteze nti neera mu 2026 singa bamala okwerangirira mubeere ku Holland mugenda kuddukira mu kkooti ya Uganda ennaku zino esala mazima ne bwenkanya tekyafevalingaani Museveni. Nabwe ekito bannayuganda bano temubagenda nnyo balukwago, temubagenda nnyo ate olaba nti yo awulya n'okuvuma Museveni ekisaati kive. Tunamwejjambya amutemeko omutwe twenunule awulira nga anaakisobola. Yakuzibwa nga tamanyi kuvuma, toyinza kuŋŋamba nti ate asobola okutta. Eno entebe gye twetaaga kiyinza otwetaagisa okusooka okutta agituddemu. Gwe atasobola kumuvuma sisuubira nti onaasobola okumutta singa kiribanga kyekyetaagisizza. Tinze yeekolera ttongwa kululinze nazaala n'amaalu nsulagga bulumu e Masaka nina eggana ly'abakazi ekirungi n'abaana.